Weewaawo kituufu ddala anaasalaasala omuddamba bassebo ne bannyabo talinda ndubaale kubuuka miziziko oba ebbenda n'okwesooza nga liwandagaza ebiwulungujjo kunyweza miziiza bwe ntyo nno nange mbagamba nti ebinywero bye bigenda omukazi yasiba embwa yabaawe ku mugugu kati olwo lwaki ntunula ekimoozoolo oba engeri ya bunuuza oba bakimpanikiza ng'obwenda lyanogepeera oba munnange nga biri bye bagamba ebigenda bidda nti embwa yabanadde ekikwalo ky'abanadde ate banadda bwanadde neddawa muzimu guntembye mutya nno yonna gye muwangalira abatugoberera ku mukutu guno gwa Expo TV etabajuza nantamegwa era nantawonekanga ekalanda ly'omuddungu nange bwe ntyo bagamba mubi abijja na bibye mpokya abijja n'eggobe lyenzize kubanga nabamanyiiza bulijjo mumanyiza ekitabo omuwendeku anyiga kati lwaki ate nzireyo okwezinziika okufaanana kaagaziiso ono omwana soda buli lwakakuba mu nkaatuufu eno akongera kumwa ate kati akukubira lubendo mu nkowe bw'oyinza okumunyooma nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge yamuvule nantagwira kyeyakimu kiwoowoola omunyogwavu atalina mazzi talya saava omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu gwensula busuuzi ku ndasanyo omulimizi agwa ku kkobe lukoye olwo lwogoome kubanga kibuyaga bwagwa mu nkoko ate kibuyaga bwagwa mu lusuku ate ye kamunye agwa mu nkoko ne lwogooma okukirako olwali ku njovu ekavumba nze mbatadde okufuuka waggulu muno omujozi gwe weesimye olunaku olwaleero kaka kino kyambalo sebusakulo si mujozi kino kyambalo kya kitiibwa lwe lubugo luno lwe bayita olubugo olugoye lw'abajjajjaffe olwasookera ddala olw'obusamize si busamize kyenjagala okubajjamu ate mu abavubuka ab'omulembe omutebi bwebulaba ayambadde olubugo nti oyo musawo mukubi wa nfuluuta oyo omusezi oyo musamize bassebo abalina endowooza nga omwana ono omuvubuka omuto bw'ati Ndawula Daniels njagala okubategeeza nti luno olubugo lwa kitiibwa kyekyambalo kyaffe ekyennono ezo engoye ze mwambala obutimba ne muyita abamu abambala obutimba ne bagenda ku biici nga bali bute mutandika okwambala embugo mugende ku biici nga mugoyambadde yakubamu akafaananyi ogenda ku biici ng'abantu bambadde ebintu tewali buzibu kubanga lugoyebo ate oweebwa bwengenda nze kati bwetugenda ku biici nga waliwo bengenze nabo ngenda ndwambadde olubugo ng'oyambala ensansa n'olubugo nze embeera ow'ekitiibwa okusinga bali bonna abali wali mwe mulukuba mululwanyisa abajamani basaba chata wali olabye ku ngatto nga bagikoze okuva e Germany naye nga ya lubugo ginoonye kugenda ku Google ogirabye bwefaanana olubugo oba akoze kampuni ekolembo bano bonna abalwana okulaba nti nno balusuula engatto baagala bajambale teriyo kino kitiibwa era zo ekyobola kati ze wano wetutudde wano mu studio ya Expo kabeera oli producer kabeera oli Dani ali ku kamera kabeera bano bonna batudde bonna nze mbasinze okunyuma ne bwaba Museveni najja n'watula wano ze nentula wano kuba Museveni simulaba nko nga ayambadde olubugo omalirize embugo Museveni simulaba nko nga ayambadde olubugo omalirize wano embugo naye mukulembeze naye nze nsigala musinga kubanga olubugo omaliriza taata iwe nalwogerako nasula nja kusula olwo kaliko oyogedde ne kandikamu effumu nti gwe otembeta bya buwangwa nina abakyali banga bali ku Expo kuno balaba kati gwe balabirawo product yegeyeena olwokuba atembeta ebyobuwangwa Bible tugambe bendanga biweddeyo la mufuse kitonde kijja katuli baana banvuma kati gwe atembeta embugo geyeene kulinze bogenda kupocha nabo baana banvuma fena tuli baana banvuma envuma kitegeeza ki se envuma ebyamwe kati gwe bitwala mu Luganda njagala mbasomesa envuma tuli ba Yesu baana ba Yesu abaana b'envuma muli baana ba Yesu kati olubugo bwe babanga bandabanga geyeene wedde emirimu ekyo kyenjagalira ddala kubanga nabo babageyeena olw'ensonga okutembeta ebyobuwangwa nabo byabuwangwa bo bennyini ebyobuwangwa batonna byogera okolerera nkolerera eggulu ate ntya nze nkolerera bulamu kubanga ndi mulamu bwe naaba nfudde bijja kuba birala kuba omuganda omutuufu tabaako buwakatirwa togamba nti nze ndi Muganda wawu ni Muganda gere bakutegera obuganda bwo tokola nsobi eyo kati tuvira kugambga nti nze bosa ndi musajja Muganda neddira ndika nze Ndawula Daniel ni musajja Muganda neddira mpologoma naye oyagala okakase mukuyita kukakase no bwakakasa
yagala bakakase nti oli Muganda nnyo gwe basinga bonna ni Muganda nakabala omanyi ekitegeeza gwe omanyi ekitegeeza lwaki tobitutegeeza kimu na kimu era byajja bitya kale bagamba nti asaba aweebwa nga bw'osabye ekyo ntandikire ku Muganda gwoyogera gwe noti ngano tutandike n'Omuganda ddala kubanga kino ate abantu bakyewulira nnyo nti akwata n'omuzindaalo n'agamba nti era nze ndi Muganda ndi wano nze ndi Muganda ddala nakuba n'okugulu wansi bwati ndi Muganda ddala siri mu kantu konna nze siri mu kantu konna nze ndi Muganda ddala siri mu kantu konna katabule tutandike n'oyo bo bava kuki Muganda ddala kye kiba kitegeeza ki kati Omuganda ddala kati nga sinasiibula kantegeeze nammwe abatera okukozesa akagambo musajja wa Kabaka ako bantu bangi abeeyita musajja wa Kabaka bayitiridde osanga n'ab'ebitiibwa abalabirwako omuntu ow'ekitiibwa nga ddala mukulembeze na wannono naye nga naye agamba basajja ba Kabaka abali awo n'abazaana be nze musajja wa Kabaka gundi era nze muweereza we nga ye kwegamba mumativu n'okuba nti ye musajja wa Kabaka. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusaneddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kwano gwange gowe natulaba kiriza nkwanjulire aba God Hills abo medicine bano begulidde omuze mu kuvumula endwadde ezibadde zitwesibyeko ezibadde zitufuukidde olukokkobe bano basangibwa mu kibuga Kampala ne mambuka geggwanga lya Uganda naye eddagala lyabwe likutuukako yonna gy'owangaalira mu nkola ya buli wendi nkufuna oba delivery mu lulimi olunyanyimbe. Osobola bafuna ku namba y'essimu 0706 era tekawo 064923. Bajjanja endwadde enkuyanja ze ngenda okusomako ze ntono kwezo omuli prostate enlargement, hemorrhoids. Ogimanyi gwe musajja ng'Oluganda? Hemorrhoids. Prostate enlargement. Okugaziwa kwa katundu k'abasajja. Hemorrhoids. Emmeme ne yawansi. Ogambye prostate nenvayo nenzira kwa hemorrhoids. Emmeme ne yawansi. Hemorrhoids sibiwo. Naye ng'ogitegedde emmeme. Emmeme yongimanyi naye kati ezi ndwadde tuzimanyira ffe mu Luganda ezo. Emmeme bagitata mu Luganda. Emmeme ali Luganda olwo. Ania gattako asthma, ulcer, sinus, olumizibwa omugongo ne mu nnyingo, olumizibwa kye tuyita low sperm count, brain tumor, allergies, syphilis, PID n'endwadde endala nkuyanja. Zonna z'olowoozaako ezibadde zikumazeeko emirembe ng'eddagala wonna ogezezaako okumira naye nga mpaawo nkyukakyuka yonna bakubireko balabike nga bakujjanja gwe bagambe ku expo kwe nayise ofuna akanamba ka ssimu saavisi egenda kuba ya mulembe nnyo. Olunaku olwaleero still kikola. Olunaku olwaleero nina omu ku basajja bensinga okuwa ekitiibwa oba respect naddala mu lulimi olunnansi naddala wano mu Buganda Oluganda si mulala yesengula ebbosa mu Nabusiro. Balewo omulamu tasamirirwa naye leero nina ensonga lwaki mbyogedde kuba abadde ambuzeeko ebyaddala ng'abuze. Kalira gwe ayagala okuyiga ng'oyagala kuyiga olunaku olwaleero muwulira mbu simanyi ekika simanyi gere Baganda wawu Baganda byavaawa byatandikirawa era Omuganda gundi yaba atya. Abaganda balimu ebika
omukulu agobye bumale taata tosose kumpa ku sente nazze n'akasefuliya teeka ekikapu ku mutwe soko bambuzizeko mu mbuzi obayo n'embuuza yaffe eri gyotera okubabuuza mululasangeye tusimbule weewaawo kituufu ddala anaasalasala omuddamba bassebo ne bannyabo talinda ndubaale kubuuka miziziko oba ebbenda n'okwesoza nga liwandagaza ebiwulungujjo kunyweza miziiza bwe ntyo nno nange mbagamba ti ebinywero bye bigenda omukazi yasiba embwa yabaye ku mugugu kati olwo lwaki ntunula ekimozoolo oba engeri ya bunuuza oba bakimpanikiza ng'obwenda lyanogepeera oba munnange nga biri bye bagamba ebigenda bidda nti embwa yabanadde nde ekikolo ky'abanadde ate banadda bwanadde neddawa muzimu guntembi mutya nno yonna gye muwangaalira abatugoberera ku mukutu guno gwa Expo TV etabajuza nantamegwa era nantawoneka ng'ekalanda ly'omuddungu nange bwe ntyo bagamba mubi abijja na bibye mpokya abijja n'eggobe lyenzize kubanga nabamanyiiza bulijjo mumanyiza ekitabo omuwendeku anyiiga kati lwaki ate nzireyo okwezinziika okufaanana kaagaziiso ono omwana soda buli lwakakuba mu nkaatuufu eno akongera kumwa ate kati akukubira lubendo mu nkowe bw'oyinza okumunyooma nze musisi bosa Geoffrey munabusiro nkonge yamuvule nantagwira kyeyakimu kiwoowola omunyogwavu atalina mazzi talya saava omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwomya okwetolola Ssengendo na bulamu gwensula busuuzi kundasanya omulimizi agwa ku kkobe lukoye olwo lwogoome kubanga kibuyaga bwagwa mu nkoko ate kibuyaga bwagwa mu lusuku ate ye kamunye agwa mu nkoko ne lwogooma okukirako olwali ku njovu ekavumba nze mbatadde mu nyanjula eyo amanya mugategedde kambuze mpozi abakande batu beyanjula ngani agobudde okugero ina kasasi banaye bwobato bitegedde byayogedde olaba ebitabo bino byenkutte kale wemba njogera towulira nga njogera nkaga ndalya nigga nyumirwa mwomirwa siwomirwa nzeka n'oyandaba takugambye bugambi naye afunye akabugu mugenda mu comment section nkutte ebitabo wano waliwo olulimi Oluganda n'ebigunjuddwa ku mulembe omutego omukulu ono yabiwandiika mukugu nnyo mu lulimi Oluganda osobola omukubira ku namba esimu gyagenda okusomera ebitabo bineeno oyige waliwo ekitabo ekira kikino bakiyita bakabaka b'ensimu wawa kituufu ntera okwogera ku nsimu wande bagamba ate soda byebiki ensi yasookawo ng'Obuganda tebunnakola ate nafuuka Buganda so be bano bassekabaka abaalamula bonna bonna mwebali ate nno munnange ekyenjawulo ekiri ku kitabo kino kirimu bassekabaka 25 ab'oluse lwa Ssemakigiri n'abalala 36 ab'oluse lwa Ttunda abo bonna 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 omuntu anabamanya n'ebyafaayo n'embiri zaabwe n'embuga zaabwe waliwo ekitabo effumbekero ly'ebisoko ndowooza liba bisoko ebisoko kituufu effumbeko kiba mu ffumbiro effumbekero kitegeeza awafumbekedde awali ebingi ekuŋŋaaniro webale nnyo eryebisoko kaakano ozo ngamba kiba kitabo si katabo oli ne bw'awandiika ng'obutabo nga Tamale bwe yawandiikanga tokola ensobi tokola era mugiyita abavubuka b'ennaku zino Oluganda mutaddemu abavubuka b'ennaku zino anti mugiyita era tokola ensobi n'ogamba nti katabo kisigala kitabo ne kiba nga kyampapula lumu 2 mu mateeka ag'okuwandiika kiba kitabo kati Oluganda bw'olugattamuzi era z'omulembe guno togenda tutta abooluganda waliwo n'ekitabo kikino eringa ani mwe mubikozesa dictionary olulimi Oluganda yiino kati mu kigambo kyayogedde ogenda kisanga muno amakulu gaakyo bambi yabiwandika ngenda kusaba gwalaba Expo at least baako ekitabo ky'ogula ewaka okiwa abaana mwabakola olulimi Oluganda ku matendekero ag'enjawulo nze nkuzigiridde kituufu akabi kanaava gye bali ngattano akutemyako oyagala wa muggo nze namaliriza dda sabotaayi obadde ombuzeeko lwatubulanganye naye nga mitawaana gya nsi eno nga bw'omanyi endolooto n'emiziziko gibaawo emikalambajjo kale ekireetera engombe okukiika ng'owakyobinda muli bubi nasalawo nezinziika eyo mu masosolima eyo mujjeza weeyo ate mbeeko engeri nange gyentetenkanya okuyitaanya nga ayitaanya enkinzo weewaawo abantu abasooka otuwe ennamba y'essimu in case ng'oli ayagadde ebitabo bino okwefunirako ekimu oba okwogerako naawe okubangula mu lulimi Oluganda kisooka tukijjeewo ekyo nno kikulu nnyo bw'obanga oyagala kubangulwa mu lulimi Luganda obanga olina ky'obuuza nga kyakutawanyatawanya dda oyagala kumanya yita ku 078 599 343 eyo bw'ogiyitako ate ne ku WhatsApp banafe bali ebweru w'eggwanga balina okuteekako akabondo kali ka 256 oba +256 781 599 343 olwo nno munange tuwaye tugalaatemu obeeko ky'obuuza nkuddemu nkuyambe abantu balina bingi ebyokwebuuza simanya bwe nzaala abalongo
awo no atengo no abuse kati nkola nti abulombolombo kyobwo ate omwana gwabanga afiridde musanya mikolo kye gikolebwa tebabimanyi abantu bafi basanga obuzibu nazadde omwana byonna bibiri mu sekalotera muno guno ntoloza ntadeke enkofira yabwerere lwaki omuntu ogwambaza enkofira nga tekukuyamba omuntu ogunyamba bumpeereza teguyamba abantu bonna kati nkwambaza kuyamba ku balansinga sikubalansinga nasazeewo ntandika okwambaza enkofira kubanga guyamba abantu kanji nga leero nagenda esimu ngibawadde gibawadde mpozi 078 599 343 ofune n'ebitabo bino omwana soda sentulugu byakugambye omwana ono ompise sentulugu saaga kumpita lyesimanyi taata ndawula Daniel munakibuga bamuntu mpozi nekirala enkokonako okufuuka waggulu guno omujozi gwe weesimye olunaku olwaleero taka kino kyambalo sebulo si mujo kino kyambalo kyakitiibwa lwe lubugo luno lwe bayita olubugo olugoye lw'abajjajjaffe olwasuukira ddala olw'obusamize si busamize kyenjagala okubajjamu ate mu abavubuka ab'omulembe omutebi bwolaba ayambadde olubugo nti oyo musawo mukumi wanfuluuta oyo omusezi oyo musamize basebo abalina endowooza nga omwana ono omuvubuka omuto bw'ati Ndawula Daniels njagala okubategeeza nti luno olubugo lwa kitiibwa kyekyambalo kyaffe ekyennono ezo engoye zemwambala obutimba nemuyita abamu abambala obutimba ne bagenda ku biiki nga bali bute mutandika okwambala embugo mugende ku biiki nga mugoyambadekubamu akafaananyi ogenda ku biiki nga abantu bambadde ebintu tewali buzibu kubanga lugoyebo ate obwengenda nze kati bwetugenda ku biiki nga waliwo bengenze nabo ngenda nwambadde olubugo oyambala ensansa n'olubugo nze embeera ow'ekitiibwa okusinga bali bonna abali wali kati wanera gwo ow'ekitiibwa kati nze ow'ekitiibwa aliwo kati goloza bakulabawo tebakulabawo waba mukomenze ekyo ayambadde akasaati kati kyati ke bwati tebakulabawo n'olubugo n'ensansa ku mutwe ogenda naani kati mugaba obubonero mu comment section mugaba obubonero olubugo balwoza akantu kano mukantegere ku TikTok abatiktok bebanye okuteekayo obulungi obuntu amma tusale empaka kuze noona ani ayambadde okunyuma leero tugenda tusale empaka abe kasale yo kateeka ku TikTok bana abana ba TikTok babanye okugaba obubonero badage mutu obubonero kuze noono ani alina obubonero bungi twaka tuzuule olubugo n'engoye zino eza bulijjo lugoye ki olusinga okuba olw'ekitiibwa abamu babibuzaabuza nduba lukole basiraamu nnyo bagundi tebagala kwambala mbugo naye olubugo baluwa ekitiibwa munda muli bafu kuziika bafu tekirina buzibu ate amasuuka tebagaziikamu engoye eza bulijjo tebaziziikamu balwoza olubugo luno okumanya nga ekyebeeyi kya bbeeyi olubugo tebalwoza banyookeza lunyokezi tetuyita okwoteza olubugo ojja kati bwonaaba oluguze oba onolugula ojja kulugula kati bwonaaba oluguze jangu nkutendeka engeri gy'okulukumamu nga luyonjo olwoteza tulina engeri gyetufuna emiti emigavu netujjako ebipapajjo sijja kubisomeseza wano kuba tonalugula sooka olugula ofune qualification ezikuyigiriza okutukuuma olubugo sigenda kulukusomesa kati bw'ola otambudde bwe tekikukalabula mulinga otambula mbeera nkaga nga neeyaga tewali kizibu kyonna kyonna kintuukako nga ndi mu lubugo olubugo bwe nwambala bwe nti nfuna amaanyi ne bwe mba mbadde sinnalya mba mugumu buli kyenkola mba n'amaanyi ng'oli mu lubugo mba ne viga ng'otaddemu olubugo nga ndi mu lubugo bwe mba ndi mu lubugo naba nno bwantunuulira olabanga kyabuwangwa ndi kyabuwangwa ekiwedde emirimu kubanga nze nnyini gye nasomera abaana baŋŋambanga nti ye nyini atusomesa ebyobuwangwa kyabuwangwa kati nkyenyumirizaamu ndi kyabuwangwa kati mpita kyompita ndi kyabuwangwa kuba ntembeeta byabuwangwa kati nina okwambala nfaanane kyentembeeta lwe lubugo era baseba batudde eyo musembere mbalange munnange lubugo yegwe munnange lubugo yegwe munnange siri ndi munnabyabuwangwa omukukutivu ali wano okuyitimusa ekitiibwa ky'olubugo product ya geyeena mwe mulukuba mululwanyisa abajamani basaba chata wali olabye ku ngatto nga bagikoze okuva e Germany naye nga ya lubugo ginoonye kugenda ku Google ogirabe bwefaanana olubugo oba akoze kampuni ekolembo bano bonna abalwana okulaba nti nno balusuula nga tebagala bajambale bagala bajambale teriyo kino kitiibwa era ekyobola kati wano
wano wetutudde wano mu studio ya Expo kabeera oli producer kabeera oli Dani ali ku kamera kabeera bano batudde bonna nze mbasinze okunyuma ne baba Museveni najja n'atula wano ze n'entula wano kuba Museveni simulaba nko nga yambadde olubugo omalirize embugo Museveni simulaba nko nga yambadde olubugo omalirize wano embugo naye ndikokola mukulembeze naye nze nsigala musinga kubanga olubugo omaliriza taata bwenno nalogerako nasula ojja kusula olwo kaliko yogedde ne kandika mu efumu nti gwe otembeta bya buwangwa nina abakyali banga bali ku Expo kuna balaba kati gwe balabira product yegeyeena olwokuba atembeta ebyobuwangwa bakati Bible tugambe bendanga biweddeyo la mufuse kitonde kijja katuli bana banvuma kati gwe atembeta embugo geyeene kulinze bogenda kupocha nabo bana banvuma fena tuli bana banvuma envuma kitegeeza ki si envuma ebyamwe kati gwe bitwala mu Luganda njagala mbasomesa envuma tuli ba Yesu bana ba Yesu abana b'envuma muli bana ba Yesu kati olubugo bwe babanga banda banga geyeene wedde emirimu ekyo kinjagalira ddala kubanga nabo babageyena olw'ensonga okutembeta ebyobuwangwa nabo byabuwangwa bo benyini ebyobuwangwa batonna byogera okolerera eggulu nkolerera eggulu ate ntya nze nkolerera bulamu kubanga ndi mulamu bwe naaba nfudde bijja kuba birala. Don't you believe in life after death? Life after death kati bajjajjaffe kye bayita okuzuukira kwe kuzaala kasita ozaala obuzuukira era buzaale nnyo tebabalima mwate kugenda mu gulwa kuzadde okufa ogenda mu ttaka kitaka talya atereka buteresi kitegeeza nti okuzuukira kukkirizibwamu naye ate si kugenda mu ggulu teririyo life si kugenda mu ggulu oli wa ddiini ki kati nze ekiyitibwa eddiini kisiimuulemu oba ombuuza ngamba okukkiririza mu ki okkiririza mu ki nzikiriza mu byobuwangwa byenvaamu n'ennunu mwenkoma awo ensimbye awo mu sitaani okusabira kibi okusabira kibi bosa tujafuna olunaku tujje tuyiteko eyo naye olwaleero tusalimbiddeyo busaalimbizi twekonyeeyo twagala kwogera ku bika waliwo message wamperezo tubiyita ebiti by'Abaganda biri bimeka era bijja bitya era buli kiti kyajja kitiira kitegeeza kitandikirawo mwana wattu ekyaleeta ekintu ekyo ebiti eby'Abaganda kwe kukakasiza ddala nti ffe Abaganda tetuboola bantu era tokola ensobi otyo mukuyita kukola era nga bw'abagambye tokola ensobi oba tokola era nga bw'abagambye n'ogamba nti nze ndi Muganda n'ogattako kino Muganda nga omanyi oli wa mpologoma empologoma ogimanyidde ddala bulungi kika kya Buganda oli wange oli muzukulu wa Mutesaasire Bukesa oli muzukulu wa Ndugwe Katende oli wa Lugave ogamba nti ndi Muganda. Bino ebiti bye twogeddeko Ndawula Daniel byayogeddeko Omuganda wawu Omuganda Kaswa Omuganda Nnono Omuganda Gere Omuganda Ddala Omuganda Nakabala ebyo abamu balowooza nti bwayogera ekyo nze ndi Muganda Nakabala nga bagamba nti oyo ye Muganda ennyo babeera bakusunga bakuteekako abiri owetulugateeka ku basengezi naye nga bo amazima bakola kati andi kakati byatandika n'okozesebwa abantu abaava gye baava era babikozesa naye nga tebasobola kunnyonnyolwa ayinza okukikozesa mu ngeri zonna mu butamanya oba mu kumanya naye bw'akikozesa mu kumanya aba mutuufu kubanga aba ayawudde olwo aba asoose kusomesebwa kubanga bino bwe tubisomesa makulu gaabyo Omuganda Gere Omuganda Kaswa Omuganda Nnono Omuganda Ddala Omuganda Nakabala ebyo byava mu ntambula z'abantu abajjanga mu Buganda kuba Omuganda omutuufu tabaako buwakatirwa togamba nti nze ndi Muganda wawu ni Muganda Gere bakutegeera Obuganda bwo tokola nsobi eyo kati tuvire kugamba nti nze Bosa ndi musajja Muganda neddira ndika nze Ndawula Daniel ndi musajja Muganda neddira mpologoma naye bw'oyagala okakase mukuyita kukakasa ennaku zino bw'akakasa oyagala obakakase nti oli Muganda nnyo gwe basinga bonna ni Muganda Nakabala omanyi ekitegeeza gwe
omanye kitegeeza lwaki tobitutegeeza kimu na kimu era byajja bitya kale bagamba nti asaba aweebwa nga bw'osabye ekyo ntandikire ku muganda gwoyogera gwe noti ngano tusokere ku tutandike n'omuganda ddala kubanga kino ate abantu bakyewulira nnyo nti akwata n'omuzindaalo n'agamba nti era nze ndi muganda ndi wano nze ndi muganda ddala n'akuba n'okugulu wansi waati ndi muganda ddala siri mu kantu konna nze siri mu kantu konna nze ndi muganda ddala siri mu kantu konna katabuli tutandike n'oyo bo bava kuki muganda ddala kye kiba kitegeeza ki kati omuganda ddala ye muntu eyava gye yava n'ajja mu Buganda oba yava Rwanda oba yava Bwesiyoopi oba yava Abisinia nti era Ethiopia oba yava Azania oba yava wanajja wano n'abeerawo n'asengera ddala awo n'abeera nga ayiga n'embeera z'abantu Abaganda kati bwe yabanga yeyogerako mu bantu yabanga agamba nti ndi Muganda naye ninayo eggwanga lyange eddala tiyolingaga nti nze ndi wa Lugave era ndi Muganda ddala ebintu bino babiteekawo byonna bisobole okubudamya abantu buli muntu abeere nga awulirira emirimu mu kubeera omuganda ngatabuliddwa omuganda ddala yalinayo eggwanga eddala otyo kati ze badde mayi oyo yennyini oligino konko mukama katonda wange ekyo nakyo nkigobye wange sigala kuddamu kyeyita okitegede kati ate nkubuulira omuganda ggere tugende ku omuganda ekyo kyekiti ekyokubiri omuganda ggere era nsaba bw'oba oteekayo balage nti ebiti by'Abaganda so si ebika by'Abaganda kuba birina enjawulo bwe tugamba ebika by'Abaganda tuba tukutte ku miziro kati ebiti by'Abaganda bino ekiti ekyokubiri omuganda ggere omuganda ggere yoyo yenga bw'aba yeeyanjula mu bantu nga yenyumyako si muganda lwakuba nti nno obujjajjaye buli wa nti ekika ky'amama we kyakasimba ekikye kya mpologoma nti obuganda bwe ddala ensibuko ye eri wano mu Buganda wabula bamutuuma omuganda ggere lwakuba bw'aba mu banne yeekola simanyi babamu baawula okwekola n'okwekokkola bino nno byawukana okwekola kwe kwenyumiriza ennyo mu kintu tokola waliwo olugero olugamba nti ali obwami yeekola ya Mwanjula so bandigambye yeekokkola ya Mwanjula naye bagamba ali obwami yeekola ya Mwanjula kuba baawulidde amwenyumirizamu kati agamba atya nze ndi Muganda ggere lirina eggere lyange lino lye lyantuusa mu Buganda kati kitegeeza oyo naye alina gye yava naye eggere oba yali Munyarwanda ggere lyamutuusa mu Muganda ggere kati njogeraani wano naye bajja kugamba nti nsonze ku muntu oyo Muganda ggere yeetegedde guli Muganda ggere nze okugamba nti guli Muganda ggere yeetegedde kati kambuzeemu eggere bwe lireeta jjajjange n'anzaalira mu Buganda nze nfuuka era naye nsigala ndi Muganda ggere eggere lireese jjajjaawo akuzaalidde mu Buganda era oli Muganda ggere kati tugenze ku Muganda gwe bayita omuganda wawu Nakabala soke nakabala ekyo kiti kyakusatu kuba nakugaba ebiri ebiti mukaaga ekyo kyakusatu ekiti ekyokusatu oba omutendero ogwokusatu oba omutindo ogwokusatu omuganda Nakabala Abaganda baalina engeri zaabwe ekisooka kubanga ennono y'erinnya lino bwe baali bateekawo basinziira ku bintu biringa bibiri ennono esooka Abaganda bwe babanga balima baalina enkola ey'okukabalanga mu nnimiro zaabwe otyo okukuukuula ne bakabala ne bakuukuula ne bakuba amavunike okukabala okwo nga bwe batema amavunike baagirina nnyo enkola eyo oba bagenda kusimba mpande nga basooka kukabala ate amawanga malala go tegaalinga tegafaayo nnyo ku nsonga eyo edda nga batema obutimba basimba naye bano baasooka nga bakabala bulungi amavunike ate ne bakumawo ne bagakuba ne bakuukuula kuyita okukuukuula mu lunabuddu kati abo
babogerangako era omuntu bwe yajjanga mu Buganda nga naye alina gye yava yeeyogerangako ng'agamba nti nange ndi Muganda n'okukabala nakabala nange nakabala era ng'Abaganda bwe bakola ndi Muganda n'okukabala nakabala kale ate n'enkola era endala Abaganda beekuumisanga obutiko buno obubaala kati bwe beekuumisanga obutiko buno obubaala nga kizibu okubeera nga amaka g'Omuganda tegali mu butiko kubanga obutiko ddagala ffenna tukimanyi nti ddagala erikola bingi nnyo tejjukira abasezi baabanga bangi mu Buganda ey'edda kati nga mu nju oli bw'asanga obusezi obudde obw'ekiro mu nju nga temuli katiko kale waakiri ettaka lyako kubanga nalyo ddagala obutiko obwo obubaala obumanyi bulungi eyo bwikwe bwaliyo gye buli nakati kati obutiko obwo obubaala ddagala kati Abaganda olumu bateranga okulowooza nti be babeera n'obutiko obubaala bokka kati noono olw'okuba azze mu Buganda yeegombye embeera zaabwe nga atandise n'okukula obutiko abwekumisanga eddagala mu nju tebuggwamu yeeyogerangako ng'Omuganda nakabala oluvannyuma ate nakyo ne bakikyusa ne bagamba nakabala kati ennono ziri bbiri awo ezeekuusa ku ntandikwa y'Omuganda nakabala kati tumumaliriza tugenze ku Muganda owookuna Omuganda kaswa nze ndi Muganda banange ndi Muganda temungoba temubaako na kyemugira temugira nze ndi Muganda kaswa edda Abaganda bokka be balyanga enswa bano abamawanga amalala bajereganga n'Abaganda okulya enswa tikali balabe bali obutanaaba maaso bali obuuka obutanaaba maaso naye nga b'Abaganda bazaagala nga bayirira bo tebazinamu buzibu enswa ennaka waliwo n'olugero lugamba nti bulungi bwa nswa nnaka n'atalya mutima aguliira mu zo bw'oba weddira mutima enswa ogenda kugibaagamu omutima ogugyemu ate enswa ozirya galwakire gulina omutima tomanyi ti epamping device omubiri gwonna gwonna ogw'ekitonde kati n'ebiwuka nabyo birina emitima lwakuba tetusobola kugira bannasayansi bayinza okugamba nti ekiwuka kirina omutima nandi kati bo baagera olugero ne bagamba nti obulungi bw'enswa n'atalya mutima aguliira omwo okiraba kati Muganda kaswa olw'okuba nti Abaganda baalyanga enswa nga bo bazze kyeyagaliramu nga bazzeesiimisa n'abalala baatandika okuzirya baayagala omanyi Omuganda baamwegomba nnyo Omuganda yayagala nnyo era buli muntu yayagalanga nnyo okuba Omuganda ng'omanyi lwaki Buganda mu mawanga gonna egyonyesebwa era ekijjanyizibwa bagikijjanya bagikiiya kiva ku buganzi bwayo bwe tuyita obuyooyebwa bagamba obuyooyebwa obungi buzaala ekkambo mu benda ya Nakalaama Obuganda era tubala nakunoonya nnyo nga njagala nsomese ku bantu ku kibayita gundi waliwo bibaleetawo Central Region baagala bagisiimuulewo kubanga yo ŋŋanzi nnyo mu mawanga amalala eggwanga ddonde kuva wa Katonda Buganda Katonda yagitonda wanu nga nnonde kale buli muntu yayagalanga okuba Omuganda kati Omuganda kaswa oli yeetuumanga nayagamba nti nange ndi Muganda n'enswa nkola ki ndya ng'era Abaganda bakola ki baziya kati ne bamutuuma Omuganda kaswa ti oyo no Muganda kaswa n'enswa alya kotegedde gwe yeyita Omuganda kaswa Omuganda omulala owookutaano kati owookutaano ye Muganda wawu Omuganda wawu kino ekiti tugenda kukitunuulira mu Baganda ab'edda abaawangaaliranga ku mutala Kiwawu Kiwawu kiri mu Busujju gye kiri nnyo Kiwawu gye kiri era bw'ogenda wano kukwata mu Mityana Road awo ekiwawu ojja kutuukawo abantu baawo be beeyogerangako nga Abaganda wawu omanyi n'omuti omuganda baguyita omuwawu ogumanyi nze omwawu gwongumanyi nembadde simanyi gwe omuti kijjanga kikokyo nti koyikoyi tirya omuti omuganda okituuse kyekyo omuti omuwawu gwe muwawu gwe muwawu egisigadde emiti migi misoga oba mulimu eminyarwanda mpeyitewo olwomuti gwe bayita enkulayiddo enkulayiddo waliwo ekyo kiri ekikula amangu ekyo nga sikiwulire bakiyita enkulayiddo bakyeta enkulayiddo
enkola obeero idi sitima oidamana tombe mula tambe mulira mu studio tisobola muna kati omuganda wawuyoyo nga okujjajjabwe n'ensibuko ye yasimba amakanda mu kumutala Kiwawu mu Busujju. Waliwo era ebigambibwa nti omuntu nga yava gye yava najja mu Buganda ebyabwe n'abisuula n'aganza nnyo eby'Abaganda n'atandika kweyisa nga Baganda tyo naye Muganda wawu nti kuba aba yawawulwako ebibye byonna n'abisuula nga kiva mu kuwawula ng'oluwawu bwe luwawula eyo nayo ndowooza entandika yaakyo. Omuganda asembayo ye Muganda nnono. Ndowooza nti kati abantu abagala ennyo okumanya nga bwe bali Abaganda ennyo bagende mu kiti kino kubanga Omuganda nnono ekyenjawulo kyalina ku biti ebirala bye twogeddeko asobola okubudamya omuntu yenna nga tewaliwo kubaamu nkeka yonna oba okwesika yeyavaawayakigo kyekiri mubigano ennono esooka oba ensibuka yakyo esooka egamba nti omuntu nga ayagala nnyo ennono za Buganda Kamunabusiro oba gundi soda oba Mukiibi oba omulala yenna ayagala ennyo ennono aba anonooza ku buli kintu nagandi ate ennono eyogera etya ku kino musoli buno ngumenyeemu nga ngususa mbadde ngujja mu kikuta naye naagulya bazadde bange tebaafe ate enkoko nga wakagigula olina ogitwalako mu kiyungu osooka ogiteekeko ku masiga kyetuyita okuwumiriza okuwunika kyetuyita okuwunika anonooza buli kantu oyo ye Muganda nnono kubanga ennono ajagala nnyo ate agiwa nnyo ekitiibwa era abeera anonooza so nga ate era n'ensibuko yakyo endala kiganyibwa nti abantu abasangibwa ku kyalo nnono ekisangibwa era mu Busujju jjukira nnono kintu gye yakolera Ssemateeka wa Buganda era Buganda Ssemateeka owaayo tatambulira ku buwandiike talina wawandiikiddwa tali ng'ono gwe batiginya simala gikwateko tagikwatako ono Ssemateeka owaffe wa Buganda wa nnono ennono egamba etya anaalamulanga Obuganda anaalondebwanga mu lulyo olw'abalangira n'abambejja basi ekyo teri akiwakana waliwo atabadde wakana ekyo waliwo akiwakana ekyo teri akiwakana anaakwatanga omuggo oguyitibwa Seguye ennume anaavanga mu lulyo lulangira kati ova eri nga ggwe oli wampologoma noga nti naffe ab'empologoma bagumpeemu ngukwatemu osaba kigundi kubanga ennono byo bwetyo bweragira era ennono bw'eba egambye nti nno ono omusajja bw'anaafa musajja mukulu ng'ejjembe mutabani we y'anaamusikira ennono tugamba nti ennono egamba etya omusika ajja kuba bw'ati ne bw'ati omusika bwe yamuteeka mu kiraamu bwe yalaaliza enkonyogo kyekyo ennono tejjulukuka okujjamu nga kabaka kuba kabaka asobola okutandika akalombolombo akamu ate n'akadibya bwe kabaawo ng'ayagadde kakati kambuze ekibuzo nga tunaatera owunzika bw'oyogera bwotyo n'okuba bano bonna b'osomye bano bwe mba tunuulira balina gye baava bw'okyogera bwotyo kindeetera olowooza nti oba teri baazaalibwa nga ye obuzaale buli kimu nsibuko mu Buganda wakati nanti ye Muganda era naye gyali ye Muganda kyekyo kyenkugambye nti weebali nga talimu wadde oba akasaya akatabike nti oba yavaawo oba wa bajjajja baavaawa oyo bwati gwogamba mwali era ye Muganda yoyo gweŋŋaanye okweteekako obwakati lwobwo ataliko mwoba ddala olw'ensonga nze kyenjagadde bamanye ekikusika ekiri mu kino emabega w'okuteekawo ebiti bino bye beeyita bino mumanyi ekigendererwa ekyabiteekesaawo butaboola bantu bajja mu Buganda Omuganda tayagala kuboola kati
oli wajja neegere nange ndi muganda gere teyetongoza ndi muganda nnyo ng'abaawo wabula eggere liryamu ataddeko eggere likuba lyeryamuleta mu Buganda kati bo ne bamutwala ng'omuganda ne bamufunira n'ekika kuba kati omanye ekintu ekyo kirimu ebintu bibiri ekisooka kiyamba kitya kakugereze kati ku balokole balokole abo nze mbaagala nnyo waliwo endiga ezefuula sirias ennyo n'okusinga pasita waazo yes waliwo endiga ezefuula sirias ennyo Yesu nga bo balooya ba Yesu bategera nnyo enzikiriza kati kiringa omusumba bw'anaatandikawo ekirowoozo naga twagala kuzimba kkanisa ne basonda ssente ez'okuzimba ekkanisa eyo oba ondaba nkufuna emyaka balaba gitambudde kikyogezaako naye ekkanisa tezimbiddwa wajja ontwala bino bibaawo mu nsi mbinyumya mu Uganda tebiriimu obiwuli osoose busozi kubiwulira ku nze muno mu Uganda okakasa tebiriimu nga basonda ekkanisa naye nga tezimbibwa abasumba basondera ddala ssente abasumba kanziyeko n'enkofiira. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Abasumba zekikapu ku mutwe kakase abasumba kanzizeko kakasente gibyenjogera gibi tolimba sirimba bantu abasumba nze ndi ku origino abasumba basondera ddala ensimbi ziri sina nsimbi wabula omusimbi omukakasi emikakasi n'emikakasi bundles and bundles of money ng'ekibasondesa kuzimba kanisa baziyita kanisa ebweru wa Uganda mu Uganda tebiri mu Uganda wano mpayo sokolindeko emyaka bwe giba gitambudde nga talina kyalagawo nze nyambadde lubugo kyokka abatasonda mwagambye muze ndi musamize abatasondamu abasinga okwagala accountability n'okubanja Pentagon nze mwatabula bwe kiba nti ekintu kyakolebwa mu bwerufu kikole mu bwerufu mwaba yabatuma abakaka ani sinna gwe njogedde sebe eryaba endiga ezefuula serious osinga abasumba zeze endiga ezefuula serious okusinga abasumba kubanga omuntu akugamba ati ambu alese ekirowoozo agenda kuzimba kanisa tusonde sente n'osonda ebanga etambula ali n'amaizi anavuga nti siinaawo wadde ezisobola okuzimba ekintu bwekiri siinaawo wadde za musingi mwaka gumu 2 3 4 5 ate nga omwaka twali tuyingira omwaka ogwokubiri nga tusonda n'otugamba tulinawo zino wayiseewo 2 3 4 tozzeemu oga nti tolinaawo kati gwe nosigala ng'era okyawaayo oluganda lw'omanyi osobola okufuuka endiga ennungi mu kyaki esoma ne bayibuli lwaki tolooka n'ofuuka endiga nze okufuuka endiga wakiri ngenda mu ssabo gye bampita omuzzuku ngenda mu ssabo gye bampita omuzzukulu tava ku mugongo gwa jjajjaawe n'agwa anti wano tavaawo ne mugeyena enkuuzi bakumye kyenakugambye nga ntandika nti bwenfa biri biba birala mukama nnula endiga yenu kikafuuwe kigwe ebulaayi wa kini nze ndi muzzukulu nze wano mu Buganda ndi muzzukulu oba ndiga ojeddira bweddizi nze ndi muzzukulu awedde emirimu endiga ojeddira bweddizi ndayira jjajjange yakuba empologoma ekigo teri nayo yali akuba empologoma kigo yirwa ekyo siibula ntandikirawo story endala kati nga sinnasiibula kantegeeze nammwe abatera okukozesa akagambo musajja wa kabaka ako bantu bangi abeeyita musajja wa kabaka bayitiridde
osanga n'ab'ebitiibwa abalabirwako omuntu ow'ekitiibwa nga ddala mukulembeze na wannono naye nga naye agamba basajja bakabaka abali awo n'abazaana be nze musajja wa kabaka gundi era nze muweereza we nga ye kwegamba mumativu n'okuba nti ye musajja wa kabaka naye okimanyi kye weeteekako gundi kitegeeza ki gundi era Abaganda mu butayagala kuboola bantu walingawo abantu abajjanga ng'abapakasi mu Buganda ate balinga bangi edda basajja balina nga amasamba amanene abaana bapakasi ne babeera bawulize ennyo eri kabaka ng'era bamuweereza mu buntu bulamu n'obwesimbu abantu abo tebaabogeranga mawanga gaabwe era tebayagalanga kumugera nti oyo mupakasi oba yajja kupakasa oba muntu bambi mubungeesi momboze webale nnyo kati bamwogeranga kera mu maaso g'abeeni gaga Ssaabasajja Kabaka ne musajjawo Kacwambeke waali wano oba Kanywambeke oba Muhoozi gayini nkulaba okutera ina oba Kayine Lugaba oba Kaberenge kala kijaga drone musajja wetu ayiseewo naye oba Kanyengulingi lekeraawo lekera amanya oba Kanyongonyongo lekera amanya oba Kanyalwanda basement bayigiriza Olunyankole oba Kibobooli omaliriza amanya kati ebi basement bye bamwanjulanga batya Kajwanga omwere bamwanjulanga nga bagamba nti ne musajjawo Kayine Lugaba yazze so sigamba nti ne Omunyankole wuuyo yazze mupakasi wuuyo tubikako wano tetuboola bantu tetwagalaga nti tumubodde ti ne musajjawo Omunyankole gundi yazze Kayine Lugaba nazze n'omupakasi wange nazze n'omupakasi nazze twayise ne musajjawo Kayine Lugaba oba Kanywambekwe be basajja ba Kabaka abo be bayitibwanga basajja ba Kabaka era nabo bakyagalanga nnyo okumuyita musajja wa Kabaka so waliwo wano omusajja yakafa sibanga ddene bamuyita Samu Omala yali Muganda naye yayagala nnyo Abaganda kuba yawasaamu era yateranga nnyo nze musajja wa Kabaka nze musajja wa Kabaka kati yali akikozesa mu butuufu wadde yali tamanyi oba oli awo baamugamba oba nga yakiwulirako naye kiswaza nnyo okubanga ate oyo asobola okukyawula n'akikozesa mu butuufu nino osanga Omuganda nga tasobola kukimanyi nange mbadde sikimanyi nga kati tuba tuli awo nga tuli mu studio wano ng'ompita musajja wa Kabaka musajja wa Kabaka asengula ebbosa mu Nnabusiru obeera oyiyo obugi mu bbaala obeera omaze okutabula omunnyo mu sukaali okoze dalozi olabye awo we wava akacwano akabasa awo we wasibukira ddala akazigizigi akogerwako nti kalitejje mirerembe miteeru migandu lwaki tosiibula taata naye nga sinnasiibula njagala abantu abatulaba mulekeraawo okukozesa akagambo musajja wa Kabaka nkiddingana tebategedde amakulu buli wamu tebaliddira temuliddira kukakozesa buli wamu mu ngeri ya jjenjeero naye oba nfukamire banampuli baleke abantu abo nga baganye otegeera ne bakaka era bw'okuba ekitaka abagookaaba kati olwo olugero we luli ate bifuuka ebyasebakomaga netto nti terisiiga obuleebo nti ibwe balemi ndiba lyako okulisigala mu lusuku kakati nno bannange kambajjeko engalo sibazzaako ngalo naye nga ebitabo byomu bigule mbibagambye olulasanga ekya mitwalo 10 ebisigadde bino bya mitwalo 3 weegulireko osome naye nga ate nsaba n'okusaba mu nsuula omukono bankwatemu waliwo abantu abalina ensimbi ezitootogana bakusindikemu soda abantu balina ssente lwaki mpandiika ebitabo ebimu ne binnema okumaliriza kubanga obuzibu bw'ensimbi buno omusaayi
sina musaayo ogwo ogutambuza emirimu ekitabo kye bayita enjogera n'engero z'Abaganda nakikugambako kinnemye okumaliriza katingidde kigenda myaka 2 kiganya okugwa buzibu bwa nsimbi buzibu bwa ssente naye ng'ate ne bwefunafunye muzi akisa n'agamba oyagala bukadde bumeka obukadde nga bonna bumba bummala oba ofulumya ekitabo bulungi mba nkifulumya bulungi nnyo bongere enamba ndi ku 078 599 343 maama taata kojja singa maama ab'emikwano mwena kyonna ky'osobola okuteekayo oyinza okuteekayo ku lw'omulimu omulungi kuba tusomesa abantu fe biri ebyabaddiikuula b'okutikituuka abadda mu kutema amazina tetubirimu byatulema kati katusomese ensi naye Katonda atusobozese olw'okuba nti nno omwepikopiko gutwala empongo mu ddolwe kanebazi ne muganda waffe Dani abadde ku kamera wali mukulu Abe nga bulijjo bagamba kakulu takulirwa ekyensuti ky'enkoko tekyetika ekyasooka kyekikulu akakoyeko ekakulira ekidevu sebo tukusaamu ekitiibwa awo ate ne omwana sodu okunkyazanga wano ku Expo TV kakati kajabangu kakanaggweramu eyo kakakanyizibwa na kisinsinze ensiibudde mbaniriza gwe wena alabye story n'ogimalako enda kusaa mulimu ebyokuyiga bingi nange kenyini bye mbadde simanyi tokkiriza kukoma ku gwe wekka baako ne gwe wakalinki kano bambi naye ayige ate namba y'essimu engo olina byagala okumanya ebisinga ku lulimi Oluganda mukubireko ali free ali open kuba yeeyama ate azeewa gwe bazikuba abasoga bakubaddeewo gwe baddikuba so mukubireko subscribing aku expo namba yo batogiwulidde ya expo weeri 0770 Namgereka Dunda abatukumire bye bye. Expo TV to the world.